Gravity omutujjo mukujjo kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe ebyakabiri byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba you don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings they don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ndeko ku petrol stations ezenjawulo Mukulu Katumba wamala wagamba amafuta gajja naye nga bbeeyi tesalikako 15,000 n'okweyongerayo. Buli petrol station gye ntuuseko sinalabawo nkyukakyuka. Mukulu Katumba wamala ekinsanyusa olaba nnyo pulogulaamu yaffe ng'amafuta gaganya okukka nga wagamba ennaku 3 emabega eziise 4 nti ebimotoka byazze biyitirivu nnyo. N'olwekyo tubasaba bagundi tubaleemu nga bannansi. Bamafiya abakweka amafuta mubale mu bannansi amafuta bwe gabula buli kimu kyeyongera. Njagala kusaasira nnyo famire ya Governor Mutebire. Governor Mutebire nze nali lead council mu parliament ku kisanja kye kino ekisembyeyo. Era nze Right Honorable Speaker Kadaga gwe yawa omukisa okumubuuza ebibuuzo. Banamawulire bangi mwanumba ne mugaluta maguzi kati atono omusajja muyisa mutya mu kakiiko ng'alabika musajja mukadde nnyo. Yes, the man was physically weak but mentally stable. He was very wise. Era ebibuuzo byonna bye twasetinga n'abuuza nti mwongereyo kaliwa tungamba tewaliwo. Yali physically mu buntu yali ali weak ng'agonze naye obwongo bwe nga busaza. So njagala kusaasira famire ye n'emikwano gyaffe. Nze yafuuka mukwano gwange emabega kaawo bwe yalaba nga ndi ku TV njogera okuzimba kyaki. N'atuma omuntu ewuwe n'ajja ewange n'agagenda opitira Lutamaguzi. Ewuwe wali ekkololo. Nengendeyo n'agamba nti nemwe parliament musobedde mukaaba mukola ki nkulabye okaaba kyekikumpisiza kuba nkuwokinga nnyo ku TV. Netwogereganya kuba mutabani we neighbor wange mutabani w'omu gwabadde ne neighbor na mutabani we naga Mzeeyi akunyumirwa nnyo ku programs wembeera naye nansuubiza agenda kunzimbira kyaki ye $5,000,000 ngamba ngenda bweru kunzijanjaba amagulu ndoza mu abafamile mutulaba mudani we najja emirundi ngenda kunzijanjaba amagulu nenjagala kukomawo kuzimbira kyaki. Bwe yagenda nankubira essimu ng'akomyewo na Mzeeyi waali okutuukawo wali nti ate Mzeeyi teyetegeera bulungi ne bamutwale Nairobi n'agenda. Njagala kusaasira famire eyo ne Uganda yonna. Naye ate njagala kuvumirira ab'ekikolwa bendabye muleeta olutijjo mbu Governor tumuwe ennyumba ya gavumenti. Ani abagambye nti Governor abadde mu ndabye olutijjo olubaddeyo mu parliament mbu simanyi Governor tumuwe ennyumba ya gavumenti ne Museveni bw'anaafa nga mumuwa State House mbu agisikire. Governor tabadde mwavu. In fact y'omu ku basinze ebizimbe kololo ne mu Uganda. N'olwekyo mwabaleeta olutijjo lw'ebyobufuzi mbu Governor muteekawo gundi gwendeka saagala bigambo byo. Mbu abaleeta olutijjo gwe bakuleeta wano kutuugula buguzi omanyi gw'okolera. Abaleeta olutijjo mbu simanyi Governor tumuwe ennyumba ya gavumenti eyo president temugiteekawo. Governor tabadde munaku ebizo property za government sigale kubanda bano omukulu oli eyeremeza mu State House mwagala kujimuwa sebe ekyo nkyogeddeko si mutima mubi mbagambye Governor abadde mukwano gwe naye mwabaleeta olutijjo lw'ebyobufuzi mumuwe ennyumba ya gavumenti mbw abadde ali bubi. Ani abagambye nti n'abadde ali bubi kati kensembyayo sewo mukama wange omusajja gwe eyeetuuma Sula Serunjogi nga niwo mubuuza ekigambo Serunjogi tamanyi kye kitegeeza mwalabye omulimu agamba nti akola mu State House wa Museveni yajja n'amagye n'akola ndowooza mwabirabye ku BBS olumu wetwogera nomugamba nti byanaaka mu abantu mu abali mu Buganda bwe mutaweerwe mugenda fuuka momboze. Abasajja abajja wano ne beetuuma amannya gaffe ne batwekwekamu naddala abaali mu lutalo lw'eruweero abajja ne mwami Museveni abaali ababudamu ne beetuuma amanya n'osanga omusajja nga yeeyita Serunjogi kumbe ye Minani Nsekamege najja n'akoona ennyumba ya muganda munnammwe atalina walala wagenda kulaga ne musigala nga mutunula butunuzi. Kino nkibagamba nabirabye amawulire ku CBS
omusajja famire esula wabweru mu mimwanyi ono omusajja yajjanga omunoonyi w'obubudamu ne yeetuuma amanya n'akoona ennyumba ya muganda munnaffe mwe muli awo mutunula mulowooza nti wajja kubaayo abayamba ekyo sikyogedde mu mutima mubi nkyogedde nga nkigeraageranya ku bigambo bya Pawulo Ssemwogerere bwe baatikkidde yabagambye if you don't value land you are going to become wanderers bw'alowooza nti bye twogera bya muzanyo nze ne bwe mutugobakubira naye nga tulina ewaffe kubanga mwe babatuddeko abamu muli ewa mwami Museveni abamu bano ebibinja ebitusengula ku bibanja birina ssente bibawa ne bibasirisa naye nze awali okusengula baganda bannaffe nga abasinga musirise mwefuula abatalaba mugende mukyaba era njagala kwebaza gwe yakutta amawulire wa BBS Telefina Busuulwa ngenda kumulekerayo emitwalo 2 enkya nga nkwebaza mmwe mujja mu byalo ne mulaga ensi bwe tufaanana abasajja abajja wano ng'abanoonyi b'obubudamu ate ffe bannyini nsi batufulumya kubanga mwami Museveni bw'anaaba tagenderedde abasajja be yasanga mu Luweero nga banoonyi ba bubudamu ne batandika okwetuuma amannya gaffe ne bakomawo kati tuliisa akakanja mu nsi yaffe nga ne bannaffe abaaliviiriddeyo okuboogera buli omu wega ng'omuganda asosola naye bo bano abava ku nsi ez'okumulirwano ne bajja okutujoogeranga wano mu nsi yaffe be baani abo abalina mu magye omusajja oyo ezisembayo omusajja oyo namulaba ng'ali mu byambalo by'amagye yakoonye ennyumba y'omutuuze Mugambwe Ssemuto ng'ali mu byambalo bya UPDF nga yeewera mbu Bobi Wine ani amukubira ssatu n'embuuza ono omusajja yavaawa mugende mu byalo eyo gye bava bajja eno ne beetuumatuuma amannya n'ogamba omusajja omuganda akoona ate ennyumba ya muganda mune kumbe batwekweseemu balina ekigendererwa kiwanvu ekyo nkivuddeko kuba manyi mu ebyettaka temwagala byogerako manyi nti mulina ensi endala gye mujja okugenda okubeera. You are free to celebrate for being in captivity. Oli waddembe ogenda n'ojaganya okubeera mu buwambe. Wene naddala gwe omwana wa Nnambi bano sibagambako kubanga bo baafuna baatuuka. Ffe twabalabanga ewaffe eyo bajjira mu bitangire ennyana nga bajja beegonzagonza naye olwaleero batufuukidde ekyambika mu nsi yaffe. Abaana abaffe babaagaliza kubeera mu makomera oba kubatemula. Tekyali abagambako ewaali ewaffe batutwalawo tulaba. Tolowooza nti nno mwami Museveni okuddira abantu abajja ne beetuumatuuma amannya gaffe wano n'abawa ebifo ebyobuvunaanyizibwa ng'osanga omusajja yeeyita Sserunjogi ng'olowooza Sserunjogi naye nga yalina gye yava ng'alina ekigere. Tolowooza nti mwami Museveni yali talina agenda. N'olwekyo ssebo bano badde baserebuleetinga nze nserebuleetinga eki gwe oli wadde mboserebuleetinga kubanga naawe bye bakola bikusanyusa. Naye nze essaawa ya leero ewaffe gye baalwanira enguudo mbi amalwaliro mabi ettaka lyaffe lye twali badde twenyumizamu tebatubadde tebatusasudde bakomyewo balitwala. Mwami Museveni ebbanga ly'amaze alina abantu bagenda ayiwa mu bitundu bya Buganda systematically and secretly Mubende Nakasongola Nakaseke Gomba Kyankwanzi Kayunga Luweero abantu baamu ba indigenous bagenda babasindiikiriza kubanga omukulu ono yakola obukodyo n'atwaleba na Kenya Batanzania oba bannayuganda ekyo oli kibuuza nga abeewamwe babasengudde naye kati okyali comfortable nkugambye nze nkugamba bino byange. Mwami Museveni ebbanga lyafuze alina abantu bagenza ateeka mu katokolide eyo mwabaalimu mwenna bagenda babasindiikiriza naye ekyo olina okibuuza kuba olina emirembe ne bannammwe abalowooza nti mulina emirembe naye nga tegigenda kubaawo kubanga ewammwe batwalawo. Wewankolako wano interview omulundi guli nga nze okugula kits nakugamba nti ne BBS eno eriwo ku ttaka ekifuula Ssaabasajja Ssaabatakataka bwe tufa batuziika mu ttaka amayumba bagateeka mu ttaka n'ekitufuula wano nti no tuli bannayuganda ttaka ekikufuula omuganda ttaka omuntu bw'ava gy'ava n'akugobako ewammwe kuba abamu temukyasobola kwogera baba compromisinze mwekkiriranya ate abalombe ew'omukulu mu State House banaabala batya nga mulwanirira abantu bamwe n'abalala compromise yamwe gye bawadde olw'obuli mulimu n'obuntuntu obulalala n'abalala abeetuumatuuma wano amanya n'ojja ne weetuuma amanya osobole okutuukiriza ekigendererwa kyo naye ng'erinnya lyo liyo likwese. N'olwekyo ssebo kino kikugamba nze nva mu Luweero Triangle era ku bajjajja bange be bamu ku baasinga okulwanirira mwami Museveni. Mwami Museveni akimanyi jjajja wange omu yali wano Minisita Mengo Dr. Jack Luyomba y'omu ku baamukwata ku mukono naye namugamba nti munnange mwayola abasajja bano ne bagenda tufuukira ekizibu mu nsi yaffe kyansanyusaako nti naye baamutwalako ettaka lye mabegakaawo. N'olwekyo ssebo ffe abava mu Bulemeezi
tukyali bubi bannaffe abalwana ne mwami Museveni bonna abasinga 98% bafudde tabasasudde n'ateekamu obubinja bw'abasajja abeetuuma amannya g'Ekiganda ne babbanga ssente nga bazitwala nga bano abalwana olutalo abaana bannambi tekuliiko n'omu aganyuddwa mu lutalo era bw'otuukayo eri ssebo bwaguuga w'entaana gw'olaba obuuza nti ndagaamu abantu bameka abaava ebbali abaafiirwa mu bwaguuga z'entaana zino bajja kugamba nti abo baana bannambi naye ettaka ligenze amalwaliro tetuyambiddwa n'ebintu ebitwali badde tufunamu ng'abantu ba bulijjo kale tetwaliganye ffe ng'abava ebulemeezi nti ne bwe mutaali tusasudde naye ne mutulekera ettaka lyaffe lye mukozeeko oluyaayi oyo giraba eyo yeyo ennyumba ya mwami bamuyita Mugambwa gye yazimba mu 74 omusajja yeetuuma Sserunjo Gisula gye yazze n'akoona ekiro ku ssaawa 7 ng'alina amagye mwami Museveni tukusaba Kachembo teyawumye batuze babaddewo laba wuuyo omukyala omulaba laba abo ye mukyala w'oli omwami gwe baakoonedde ennyumba abantu ba Buganda bwe mutaagendere mugenda fuuka emmomboze ng'abantu bajja okunoonya obubuddamu wano batufudde abatategeera bagere ne basindika obukundikundi bwabwe ne bubakiikira mmwe ne musigala nga musirise geeka amaka g'omutuuze gaffe geetegereza asula mu mwanyi omusajja eyayita Sula Sserunjo gye mbwakola mu State House wa Museveni eyajjanga omunoonyi w'obubuddamu kubanga nze mmanyi Ssekamege Minaani ye yakoonya amaka ago baabo mbwavuze ssebo afunye amaanyi so nkwebaza yeyo ensi gye tuyitamu abali mu kutwala kakati tulina okusomoozebwa kunene bannaffe nga boogera okwenunula kw'NRM nze njagala kibagamba abakulu b'NRM mukulu Museveni nze tonwaniriranga era bwe muba mwogera ffe tetuteri munnayuganda yakuyita nti mwami Museveni ne banno muve gye muva mujje mutulwanirire mwakola kifo mwerwanirira mwekka ne famire zammwe nekye tubasaba nga mwerwaniridde muve ku ttaka lyaffe erya Buganda lye mwesibyeko nammwe abeetuuma amannya ne mutubuliramu muli eri mutubbe ekyo tukibalabula kuba kati abakulu b'ebika temusobola kubyogerako bambi abamu kuba tubasaasira obwennono bw'avaayo okwogera bakulinnyako mwaba twekwekamu ne mwetuumatuuma amannya ne mutandika okusengula abantu baffe nga boolabye oyo asula wabweru ekyo kikome era ssebo njagala kusaba abakulu b'NRM abajja bajaganya wano nti kimanyi mwami Museveni yajja n'atununula olunaku bali beenunula bokka bamanyi gye baava fe abava mu Luweero temuddayo kutuvuma magufa era ssebo nafudde enyiike nga ndaba muvuma Amini mwe mwegerageranya ne kwa Amini mwe be yakolamu ene lwakuba nti abababeerawo ababa balinaanye babeera babafaanana okutegeera temuddangamu okuvuma pulezidenti waffe Amini nebye mututte nebye mubbye bino byonna UCB Uganda Airlines biki byonna amayumba ge mwegabidde byali bya Amini n'amasundiro g'amafuta eri kati mwe mujja wano okuba mulidde mubwegedde ne mutandika okuvuma Amini tuba tetubategeera mutukoleddewo kimwe Amini was a nationalist, he was a pure Ugandan. Era yayagalizanga bannansi nga tabba nga yagaliza abantu okukola nemu abantu mu kibuga mubagobyemu mu byalo mubagobyemu buli kaliwo mukeyagaliza mu byobufuzi abantu bawambibwa enkya n'eggulo abalala ne batiba tetuddangayo kubalabako abalala basombebwa buli lunaku nga mwegerageranya kwa Amini waliwo ekirala ssebe ekyaneewunyisizza kikooneko tulabe waliwo ekirala ekyaneewunyisizza omuzindalo gwe Kaya Christine ekyaneewunyisizza nti buli munene wa gavumenti afiira bweru wa ggwanga abasajja bafuze eggwanga emyaka 36 bajja mu lugabire zaabwe mwe ababalabanga eruweero nga beesibye obusuuka buli munene afiira bweru wa ggwanga lwaki tebafiira mulago lwaki buli munene we bamuleetera mu kibookisi nga afiiridde bweru wa ggwanga ngamba mwenammwe abanene abatoba kuba nammwe tumanyi mugenda fiira Kenya oba India kuba wano ewammwe babakondeminga ngera bwe nabagamba bayibuli bwekyogera mulago zonna bazitunze buli kimu kyonna ekyeggwanga bakitunze bataddewo confusion omuntu omu najja mbu ayagala kukola monarchy mbu akola obwakabaka ffe be yasangawo bannansi buli avaayo abantu baffe bali mu makomera mukulu Busuulwa toseka bangi bali mu kufa babawamba enkya n'eggulo ekibawambisa lwakuba bannayuganda indigenous people kyekibawambisa okubattisa ng'era tebabakkiriza kwogera ku byafuzi byabwe nolwekyo ssebo kino njagala kukimaliriza nga nva ku muzindaalo
nkisaba kino busabi mukulu Museveni wateekako omukono gwa ssente ze NSSF abantu banaafuna ddi ssente zaabwe ze NSSF tubadde tukulaba ne banno tulaba mufunye obugagga bungi mukulu Museveni ne banno naye obugagga obwo bwe mufunye mwabujjawo abalala gye bataabujja ng'eggwanga lyonna linyaguluddwa buli kaali mu ggwanga konna mukatutte ffe twaddayo eri mu byalo gye mugoba bakadde baffe mbu mwajja okwenunulira ku ttaka lyaffe bwe muba mwenunula mwenunulire ku bintu byammwe eri gye mugamba gye mwava naye temugenda kwenunulira ku ttaka lya Buganda nkiddamu kubanga abalala abantu baffe bonna bagenda fuuka momboze era nebaza Bishop wange Semogere kye wayogeddeko naye ate naawe nkusaba nalabye bakuwa emmotoka nkwegayiridde nnyo Bishop Semogere mookeyo togituulamu bwe baba bakwagala nnyo bakuwe ssente weegulire nkiddamu muganda wange Bishop Semogere emmotoka gye bakuwadde ffe tukyakaaba amaziga ga Sipuliyano tukyakaaba amaziga ga Muzaata tukyakaaba amaziga ga Kaggwa tukyakaaba amaziga ga Metropolitan Lwange emmotoka eyo gye bakuwadde baba kwagala nnyo bakuwe ssente ogende ku kibanda weegulire n'ebigambo ebyo ssebo neyanziza nnyo baba kugoba ku kibanja eno y'essimu yange ng'oli weewaffe Nakaseke kuba mulaba abasaatuusi batukaayu essimu yange eri 0757 69 47 0757 69 4754 neyanziza Ssaabasajja Kabaka wange